Olunaku lwaleero eddakiika ntono eziyise bakatutegeeza nti tetuwezezza emikono, tetunaweza emikono gyetaagisa okunominatinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nga bwe mbagambye leero lunaku lwakutaano, nomination yaffe ya lwakubiri. Kaakati ne twebuuza bano abantu bali mu kuzannya kazannyo ki? Kaakati omuntu nga badiso bulinaku abakubira, bagiso abakubira n'abalala, musuubira ki? Musuubira abantu abo okuddamu batya akakiiko k'ebyokulonda bwe kabakubira essimu ne kabagamba kituufu gwe wasayini nga wano banedda. Era twagala kubuuza akakiiko k'ebyokulonda lisiti ya signatures zaffe twaziwammwe, naye kati bagiso ba RDC n'abalala ezo signatures bazijeewa. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala, bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. A few minutes ago, today is Friday afternoon, we got information and they are saying that NUP did not submit enough signatures. And they are saying that Museveni and a few others submitted the required signatures. Of course, when I saw their list, they are saying that NUP and many others have not yet met the required signatures. We condemn this in the strongest terms possible because, first of all, as you all know, we are just left with a few days to nomination. Okay, kale kusema official yona gyosinzira okubanga totulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifanaganako bweziti yona gyowangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeera nga totwegasseeko n'olunaku olwaleero. Manafa ba Home Connect Properties batunda ttaka bali nasa naawo ku Njovi Building bakutegeeza wenna yeetaaga ttaka naddala mu abali mu bweru bw'eggwanga onoonya kampani enneesimbu egenda okuguza ettaka. Home Connect Properties mbakulagirira bagenda okusobola kubanga ate bakutunza ettaka ku layisi ate nga teriri wala n'ekibuga Kampala. Bakkiriza kibanja mpola ate n'osobola n'okuteeka okugulawo akawunti n'oteekayo ssente zo mpola mpola ate bwe zigwayo n'osobola kubanga tewefunira ettaka okuva Manafa Home Connect Properties. Kuba ku namba ey'essimu gya ku screen okusobola okubanga ate ebisingawo obitegeera. Kiriza mbere nga ate nkutegeezaako kuba naffe aba Azul Tours and Travel eyo kampani yazze kuyamba mu abaagala okutambula oyagala gendako bweru wa ggwanga tetufunira abantu mirimu ne twagala oyo amaze okweteekateeka obulungi oyagenda bweru w'eggwanga naye ng'oyagala ba travel agent bayinza okukuyambako okuprocessinga empapula zo. Waliwo abaagala okugenda mu World Cup nga bamaze dda n'ofuna omuntu agenda okugulira tickets singa tumaliriza okuva mu group stages naye nga tomanyi ngeri ya kuyitamu ngeri ya kutandikamu n'amagezi bagagaba ku abaagala okutambula. Kale enamba y'abesimu weeri bali akukyengera mall bakuyambako okuprocessinga empapula zo nga batandikira mu kufuna invitation gwe atagirina bakuyambako okusembeza appointment nga gye bakuwa eri wala saako n'okukolera paperwork n'ebintu ebirala bingi nnyo. Bakwe ku namba yaabwe y'essimu nabo ebisinga obere nga tobitegeera. Nana Herbal Mouthwash ddagala ly'amannyo eryo katale lyakomyewo. Twagala kutegeeza gwe akozesa Nana Herbal Mouthwash ng'amannyo gakuluma olya side emu ekyo binyogo bisanyalaza amannyo go Nana waali okusobola okubeera nga ate obulamu butereerera ddala. Genda mu drug shops, genda mu supermarkets, genda mu pharmacies ojja kuba nga ate omusangawo oba osobola okutuma omuntu ajja e Kampala n'amukuleetera oba genda mu outlets ez'Abannayuganda abatikka ebintu okubijja e Kampala namwo osobola kuba nga ate omusangako. Naye namba z'essimu ku screen okwo kweziri gwe yeetaaga okuba nga owabulamu byonna bye weetaaga okuba nga ate otegeera. Wetutandikidde David Lewis Lubongoya ono nga Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform akawungezaako olunaku olwaleero oba amalya g'ekimisana gy'olunaku olwaleero avuddeyo n'ayoleeta amawulire ageewuniikiriza ssaako n'okuwanika emitima gy'abannakibiina kya National Unity Platform. Amawulire galeese galaga nti nno wadde nga National Unity Platform bakuŋŋaanya emikono mingi era nga mu bibaasemayo batugamba nti mu district entono gye basobola okujja emikono bajja emikono wakati w'emikono 10 n'emikono 20,000
naye nga mu bifo ebirala baafunira ddala emikono era nga bagattagatta NUP yatwala emikono egisoba mu mitwalo 20. Naye nga byonna byonna bitadde ku mabbali nga bamaze okutunnyonnyola byonna nga bye baabinnyonnyola. Olunaku olwaliro David Lewis Lugongo yavuddeyo n'agamba bw'ati. Leero twogerera ku Lwakutaano era tuli mu afternoon. Kakati tubadde tubagamba ebbanga lyonna tubadde tulinze Electoral Commission buli kiseera nga tusindikayo abantu baffe, buli kiseera nga tubakubira nga tubuuza, twagala kumanya kubanga enkola yaabwe nga bweri, mulina okusooka ne muwaayo signatures ne babawa certificate eraga nti emikono gye mwawaayo giri approved, ne balyoka babawa receipt ey'okusasulirako ssente eza nomination fees. Era buli lunaku tubadde tubagamba nti NUP neetegefu okusasula miliyoni 2 ezo ze basaba ba presidential candidates, era nga twagala zisaba buli lunaku tubadde tubakubira abantu ab'akakiiko k'ebyokulonda nga twagala batuwe certificate yaffe tugende tusasule nomination fees tusobole okwetegekera okunominatinga next week. Ngo yategeezezza nti nno okusinziira ku mawulire ge bafunye okuva mu Electoral Commission era nga balindira kubawa report ejjudde, atutegeezezza nti nno emikono gye baawa ku Electoral Commission mbu egimu tegisobola kubanga gikonsidaringibwa. Okuzzaayo emabega, omuntu okwesimbawo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga alina emitendera egy'essimba gy'alina okuyitamu. Omutendera ogusooka gwe twabaddemu nga abantu ab'enjawulo beesomba ne bagenda okuggyayo empapula. Empapula ezo buli muntu asobola okuziggyayo singa aba alina ebintu bino wammanga. Kasita oba n'endagamuntu yo ate nga olina n'okulonda, olina akakonge akalonda, oba osobola oli Munnayuganda ng'olina endagamuntu ng'olina akakonge akalonda n'empapula zo ez'obuyigirize nga wasoma ezo ezeetaagisa, Munnayuganda yenna aba asobola okuggyayo empapula. Kyova olaba nti nno twatuuka ku mutendera ogwo abantu 200 n'omusobyo be bagenda ku Electoral Commission okuggyayo empapula. Wabula bwe tuvaawo ate omuntu yeeyongerayo mu mpapula ze bamuwadde kubaako empapula eziteekebwako emikono, era ng'emikono egyo be bantu abakwendoosinga nti kituufu mukulu gundi asobola okugenda ne yeesimbawo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Okusinziira ku mateeka agatuweebwa Electoral Commission, omuntu at least olina okufuna emikono okuva mu district 98 ezikola eggwanga lino by'ebitundu 2 ku 3. 2 out of 3 by'ebitundu 2 ku 3 ebikola abantu mu Uganda. Era nga buli district oba olina okufunayo emikono 100 era nga bw'ogattagatta kitegeeza nti nno omuntu okugenda okunominatingibwa oba olina okuba nga olina emikono gy'abantu 98 abakwendoosinze ne bagamba nti genda weesimbewo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Bw'omala okutwala emikono gyo egyo, bannaffe ab'akakiiko k'ebyokulonda bagenda nga bagoberera emikono ku mikono nga beekenneenya ebintu bino wammanga. Mu kuwaayo emikono ekisooka omuntu aleeta erinnya lye n'aleeta n'enniini nnamba ye. Oba ontegedde bulungi? Aleeta erinnya lye n'aleeta national ID ne bajjako nniini nnamba ye n'assaako ne signature oba n'assaako n'ekinkumu. Kaakati ab'akakiiko k'ebyokulonda bw'aba beekenneenya amannya ani ono asayininze. Mpozi n'ennamba y'essimba so giteekako. Babuuza ani ono asayininze. Ne babuuza nniini nnamba eno ekwatagana n'amannya agaliko. Then n'ebirala ne babiverifyinga. Wabula omuntu singa azuulibwa nti yasayiningidde wano n'asayiningira n'omuntu omulala, kitegeeza nti oyo tasobola kukwendoosinga lwa nsonga nti buli presidential candidate alina okwendoosingibwa omuntu omu, ate oyo omuntu amwendoosinze tasobola kuddamu kwendoosinga muntu mulala. Kitegeeza nti gwali mu kwendoosinga olina kwendoosinga omuntu omu. Buli wendoosinga owokubiri kitegeeza akalulu kooli gwasoose okwendoosinga oba okakoze eki
okasse. Now bw'omala okuyita awo bakuwa certificate era nga certificate of completion eyo gy'ofuna gy'okozesa okugenda mu bank okusasula $20,000 era nga omala okusasula $20,000 n'olinda olunaku bagenda okuwa ate okugenda ku stage esembayo eya nomination eyo gy'ogenda okugenda ate ereza n'abantu bo basobole okubeera nga ate bakunominatinga. Now bannaffe aba National Unity Platform oluvannyuma lw'okugyayo empapula ne bagenda ne bakuŋŋaanya emikono ne bagikomyawo okuva olwo babadde bagenda mu maaso nga bawuliziganya bannaffe b'akakiiko k'ebyokulonda okulaba bye twabawa biringa bwe mubyetaaga. Okusinziira ku David Lewis Lubongoya agamba nti babadde nga tebabaddamu paka olunaku olwaleero bwe bafunye amawulire mbu ekibiina kya National Unity Platform egimu ku mikono okuva mu districts egimu tezimatiza era nga Electoral Commission egenda kubanga ebawa lisiti. Okusinziira ku David Lewis Lubongoya yategeezezza nti nno kano kabonero kankukunala akaagala okukolebwa gavumenti okubalemesa okunominatingibwa. Naye kaakati nga bwe mbagambye olunaku olwaleero eddakiika ntono eziyise bakatutegeeza nti tetuwezezza emikono tetunaweza emikono gyetaagisa okunominatinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nga bwe mbagambye leero lunaku lwakutaano nomination yaffe ya lwakubiri. Kaakati ne twebuuza bano abantu bali mu kuzannya kazannyo ki era ne tulowooza nti bino bireme okubeera mu nkukutu kubanga ffe ebintu byaffe byonna tubikolera mu musana. Ne tusalawo tuyite ab'amawulire twogere nammwe tubategeeze. Okusinziira lisiti gye tulabyeko bagamba nti Museveni y'emikono gy'awaddeyo mituufu nnyo era ne bagamba nti awezezza districts nnyingi n'abalala babiri bendabyeko kiboka abo abakwatagana nabo bulungi nti be balina emikono egyo. Naye okusingira ddala tubagambye olunaku lwajjo babadde bakubira abantu baffe abaasayininga nga batiisatiisa. Kaakati akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza ndiko kye kakoze kakubidde abo abantu ne kababuuza kituufu wasayininga oba tewasayininga. Kaakati omuntu nga badiso bulina kwabakubira bagiso babakubira n'abalala musuubira ki? Musuubira abantu abo okuddamu batya akakiiko k'ebyokulonda bwe kabakubira essimu ne kabagamba kituufu gwe wasayininga wano oba nedda? Era twagala kubuuza akakiiko k'ebyokulonda lisiti ya signatures zaffe twaziwa mmwe naye kati bagiso ba RDC n'abalala ezo signatures bazijewa. Now nga NUP emaze okukizuula nti nno bandibanga baagala kubalemesa ku nominating wa Secretary General ayongedde maaso n'ategeeza nti nno tebatudde bakubidde abantu baabwe okuva mu regioni zonna gye baasobola okujja emikono babagamba nti mubeere ku standby. Naye okusinziira ku Lubongo yatutegeezezza nti nno abakulu balina ebibuuzo lwaki abakulembeze oba abakungu ba gavumenti babadde bakubira abantu baabwe naddala abo ababateerako emikono. Lubongo yagamba nti abantu bano ab'ebyokwerinda babadde babakubira nga bababuuza lwaki mwasayiningidde NUP, lwaki mwakoze bwe muti. Kati ate babe akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lwa bano okukubirwa amasimu nga gava mu babyakwerinda ate n'akakiiko k'ebyokulonda ne kakwata amasimu ne kakubira bano abaasayininga bababuuza nti wamma kituufu mwasayininze. Kati nga Lubongo yagamba nti gwobeera ggwe ng'ow'ebyokwerinda yakukubidde ku ssimu ng'akutiisatiisa okuba nga wasayininze, omulala n'akukubira ng'agamba nti nva mu kakiiko ka byakulonda n'akubuuza nti wamma wasayininze, oyinza okudda mu ye. Kaakati emikisa mingi nti emikono gyonna egigambibwa okubanga mifu gyavudde ku mbeera nti nno abaataddeko emikono bababe n'ennamba zaabwe baatuuse ku pointi nga batidde ne bagamba nti nze sinnabasayiningirako. Lubongo yagamba nti ate abala kye baba bakoze mbu bagenze mu bantu bennyini be bamu ne babasaba emikono gyabwe n'ennamba zaabwe naye nga bakimanyi bulungi nti abantu abo bamaze dda okuba nga basayiningira ekibiina kya National Unity Platform. So kati awo we tuli olunaku olw'ejjo Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okunominatingibwa olunaku olwokubiri.
sooka omumpeeko. Njagala bategeeza nti ffe tusimbudde nsinzira wano bategeeza titugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23 era oluvaayo nga Museveni bw'alina Raale Kololo naffe tulina Raale Katwe bwe tuve Katwe tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola. Buno buyinza bwammwe guno mukisa gwammwe buli kyemugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka. Saagala mutiisibwe. Eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekerawo, nammwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde. Akattu kabadde kaliwa. Akattu akabaddewo nti ku lunaku olwokubiri Robert Kyagulanyi Ssentamu lwayagala okunominatingibwa lwe lunaku lwe lumu n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni lwagenda okunominatingibwa. Wabula bwe yabadde ali mu kwogera ku bigambo bya Norbert Mao, Bobi Wine yalayidde n'agamba nti ate bwe bamala okunominatinga ekiwejjowejjo ngenda kukira Katwe, bwe naava e Katwe ngenda kugendako ne Nateete mbuuze ku balonzi mbategeeze n'okubategeeza biki bye ngenda okubakolera, kubanga ebyo bigenda okubeerawo nga bannaffe aba NRM, National Resistance Movement, ng'ate bo bali Kololo bagenda mu maaso okubeera nga basuutasuuta omuntu waabwe, era n'okusinziira ku bulango bwe twawuliddeko bategeezezza abantu baabwe nti mwe mujje ebyokulya n'ebyokunywa bigenda kubeerawo, mwe mujje buzi. Kaakati eyo y'embeera eri sayidi zaawo. Now the biggest question is, kiki ekiyinza okubaawo singa Bobi Wine alemesebwa okunominatingibwa? Kino kimwongera maanyi, kimwongera bunafu. Nene kirowoozo kyange, okulemesa Bobi Wine okunominatingibwa is one of the biggest mistake that anybody can make. Now kati tugende mu ndaba y'ebintu ng'abantu ba bulijjo. Bobi Wine singa ajja mu kalulu kano mu mbeera yonna n'ebinaabeerawo byonna nga bibaddewo n'atalangirirwa kuba pulezidenti, waliwo ekibinja ky'Abannayuganda ekijja okutandika okugamba ne bannaye wajjamu 21 n'otugamba omusajja agenda, n'otugamba wajja 21 n'otugamba entebe mu ntebe, si bwe kyali? Kati ozzemu 26 protestive vote era tukuwadde akulu tebakoze eki. Singa after that election wabaawo munnabyabufuzi ajja n'aleeta amaanyi, Bobi Wine aba mwangu wa kunafiya. Okitegere? Naye singa tomuwa mukisa n'omulemesa okunominatinga mu mbeera eno, kubanga amazima amatuufu National Unity Platform tesobola kulemererwa kuweza mikono 10 okuva mu districts ezikola Uganda 98 ezeetaagibwa, tesobola kulemererwa. Kati yonna enkola eba ekoleddwamu n'atanominatingibwa, ekisooka oba omuggyeko pressure y'abantu baba tebakyalina kyabamubanja, ekyokubiri oba onyiizizza abantu, kubanga kijja kubeerera kizibu nnyo to convince the people nti ono yalemereddwa bulemererwa okukola ki? Okuweza emikono. Nze ndaba yange. Oba omuwadde amaanyi mangi nti ekisooka kizibu okukonvinsinga omuwagizi wa Nuupu nti Nuupu esobola okulemererwa okukuŋŋaanya emikono egyetaagisa kandidate waabwe okunominatinga. Era bajja sigalamu olwa ttoma, bajja faanana nga Emakinde Ssaabagabaawo, sajja lya Beene yajja ne yeesimbawo, nga yeesimbawo ne Sserukenya kati omubaka. Kigambibwa mbu endagamuntu ya Sserukenya yabbibwa oba yabula. Sserukenya atuuka okugenda ku nomination ng'endagamuntu tekola ki? Terabika. Mbu ttiimu ya Sserukenya n'egamba sajja lya Beene yabba endagamuntu yaani ya Sserukenya, sikirinaako bujulizi. Ekyamazima abantu b'Essaabagabo musobola okunzijulira
ekisanja kya Ssajjalyabeene yakola nnyo kubanga y'omu ku baateesa n'okuteesa ekkubo ly'Ebusaabale ssaawa zino okukolebwa. Era ndowooza Ssajjalyabeene ye yali ne mu discussion za okutondawo zi municipalities ezo wemba seerabidde bulungi. Era ne bw'ogenda mu babaka ba palamenti abataafuna kaadi, Ssajjalyabeene y'omu ku babaka palamenti nga baakola bulungi wadde nga yakuba naye nga yakola bulungi kubanga Sserukenya yafuna obululu emitwalo baba nga 36, Ssajjalyabeene n'afuna obululu omutwalo gumu mu 9 n'omusobyo. Bw'ogeraganya n'ababaka bonna abammibwa kaadi ne basalawo okujja independent wano e Lubaga North Kasibanti kata afiire ku ballot. Ng'oli ali mu bululu emitwalo 3 Kasibanti n'afuna obululu 10,000. Naye kubanga abantu ba Sserukenya luli tebaasobola kufuna mukisa kukulembera baalowooza nti omusajja n'akaya yakwekengaga muntu ya musajja waffe. Kati omusajja n'abeera mu kisanja ng'akola naye abantu baagaana. Era bagenda ku ground ng'ekyamazima Ssajjalyabeene on paper ne mu parliament abadde akola bulungi. Naye nga ku ground abantu balina mu ttome bagamba omusajja waffe mwamulemesa bulemesa kwesimbawo. Now, kaadi y'omuntu okulemesebwa okwesimbawo naddala nga ye w'amaanyi aliwo mu kaseera ako, indirectly obeera okyajinga omuntu oyo ate aba agenda kubeera wa bulabe mu kalulu. Ekisooka, bonna ababaka be baana abasimbyewo mu nnaku emikisa mingi naddala mu metropolitan okuyitamu. Era nze bwe ndaba abasajja nga bannemeddeko mbaleka ne mbakola kye bayinza okwejjusa obulamu bwabwe bwonna. Kubaawo nkukakasa olaba wano e Kampala ne mumala mulemesa Bobi Wine okwewandiisa, muba mumuwadde amaanyi nti mu kalulu buli kyanaasongako ne weenaabambwanga eri mu sikaati bajja gye obawumanye muppi. Ne bw'anaabagamba bugambye nti ekidomola ekyo mukiraba kisobola tukiikira obulungi mu palamenti mukimpeera akalulu, bajja kironda. Lwaki? Bajja kuba bamuwadde sympathy ng'abantu be banoonya engeri gye basobola okukola okumuddizaawo. Kye ndowooza nti nno at the end of the day bajja munominatinga, though zenna kye ndowooza nti now what the tactic state gy'eri mu kuplayinga bali mu kuba disorganizinga psychologically. How? By this time NUP is trying to strategize. Bwe bamala okunominatinga tuyitawa, bwe batulemesa okuyita wano tuyinza kuyitawa. Kakati kizibu okutandika okuconcentratinga kuwa wogenda kuyitanga n'emikisa gy'obutagenda gy'oyagala kuva gitandise okulabika, kubanga olunaku olwaleero nabategeezezza nti nno olunaku olwaleero Electoral Commission etongozza ekitebe kyayo ekipya kirirweza. Kati essaawa zino Kyagulanyi nga oyagala kudda Kampala Katwe, emikisa gigenda kubeera mingi nti Electoral Commission egenda kugaidinga nti gwe tumala okunominatinga ngadda ku express. Bakuzza ku express n'ovuga wuuyo Busega, ne bakuvuga bypass bwotyo wuuyo Kaleerwe, ne bakuvuga wuuyo nga bakuvuga speed ya yiriyiri, ne bakuyisa Kaleerwe ng'otuuse ewaka. Sina kindi basobola n'okuvuga ne bakubanga bakuyingiza kisaasi bwe ne bakuyisaamu bwe bati ne bakuyisa ku mbuzi wuuyo Gayaza ng'ewaka okoze eki otuuse. Kati essaawa zino olina obbanga otandise okustrategizinga. Abasajja bano mbabuuseeko ntya kubanga jjukira buli gwe bamala okunominatinga bakuwa n'enzirusi, bakuwa n'obukuumi. Kati nze ndowooza this is a tactic okuba destabilizinga psychologically. Kubanga kati essaawa zino gwonna omutimbagano gugenda kudda ku kintu kimu, concentration, tunoonye emikono president waffe anominatingibwe. Mu process ya nomination jjukira tulina ennaku ekinene ennyo 3. Oyina Saturday, era oyinza okweta emikono ku Saturday ne batagibala. Kati omalirize nga Sunday yonna oli ku bunkenke, odde ku Monday. Ku Monday baku-approving late in the evening. Ate bakugambe nti candidate otumwagala wano early in the morning. Kakati
muba mumaze okubeera disorganized nga mobilization gundi mumaze okugikubamu awo ebituli nga temukyasobola kumobilizinga. But ebyo byebiriwo okusingira Secretary General David Lewis Bongo yagamba nti bagudde mu lukwe olw'okubalemesa okunominatinga. Mu bbanga ly'ebyobufuzi bya Uganda betumazeewo omukulembeze ow'amaanyi ali ku opposition abadde talemesebwangako kunominatinga. Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere mu 1996 nga President Museveni okulonda yakakuzaawo yali leader of opposition ow'amaanyi naye teyalemererwa okunominatinga. Tuba tuyingira 2000 akalwa ku nkanaatira awo Ssebaggala waafuukira ow'amaanyi. Ekyalemesa Ssebaggala gyali misango ze nampapula ze naye tebwali kulemererwa kuweza mikono bwato kwe kukasukira Retired Dr. Kano Kiza Besigye. Emirundi ena Besigye najye yeesimbawo teyalemesebwako kwesimbawo era yajjanga ne yeesimbawo ne kwejja emirundi waliwo omulundi bwe yava mu kkomera naye era nakkirizibwa ne yeesimbawo. The question is, kisobola okukirabako mu byafaayo candidate naddala ow'amaanyi ku opposition n'alemesebwa okwesimbawo? Ekibuuzo, singa Bobi Wine alemesebwa okwesimbawo asobola okusalawo n'asimba emabega gw'oyo yenna aliwo n'agamba nti nga bwe bannemesezza okwesimbawo obululu bwange mubumpeere gundi atugireko omusajja? Kisoboka? Ebyo byonna we are here to find out. Okyali ku Semo Official, beera ku mukutu tuvaako. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogoga gasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Fe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort.